Diana Mogris agenda kubera muzanyo olwaleero. Kasino bakatulekede bakayise grid. Tulekede ekitundu kisoke kyako. Nga bagamba Almaty Kazakhstan gye tutandikidde ku mulundi guno. Waliwo agenda maaso nogezaako kuba ku byagatagata. Kyava akwate ku bunagula w'oluggi. Emabega waliyo omukazi kyava amusiba peeke emmyufu. Nakyala yeesaze bino eby'abasiraamu. N'akwate kuba agezeeko okuyingira eggaali. Wekaanye. Gambye kwanjula kwa sinema yakayise grid. Njagala okawo obudde bwako. Lojja osobola okanyonyoka. Motoka yasimbula. Nekwate kuba ogezaako okweyongerayo. Mukasi akotwadde ebbali. Nakyalo byakuze byonna. Tebinaba kumanyiko naye nga kikyebika zibadde kebiko. Nga bagamba Bernard Hill agenda kubeera muzannyo w'olwaliro. Mukasi ako yasembera. Bamuyita maama. Twolekedde London ekibuga ekikulu ekya Bungereza eno airport eyitibwa Heathrow. Kyava gyeyo peke n'agisimba. Bano abakola ku checking. Wabula yasooka n'atula ne yeerakira n'okweraliikirira. Kayino buli obucupa bwe bamusimbye. Babulesinga lipstick. Yatunula. Lodi bw'amala okukebera ensawo n'agimuddiza. Peter Marrick naye agenda kubeera muzannyo olwaleero. Kale alina bwe yabisimba bano ba cab driver. Lodi alina n'amalaasi. Kale baakuza ate Ruda. Nga bagambira tukyali mu Bungereza. Ku Hilton Groove. Hoteli eyitibwa Hilton Groove. Waliwo Kabaka yakwate ku bunajjasooka akima butipooti buno. Eno hoteli y'amaanyi mu Bungereza. Naddala mu kibuga ekikulu ekiyitibwa London. Kabaka alina bye yeetisseeyo butipooti n'akwate kuba afulume bweru. Njagala wekkaanye. Yayitawo. Kyava ajja ng'ayanguyirirako. Buno butipooti abubbi eno. Kati mu kaseera kano nga bagamba nti ku first floor wagenda kubeerawo conference y'Abajju ng'ogasseko n'Abasiraamu. Era ku Hilton Groove Hotel. Kati Kabaka yajja asembera. Amaze okubbayo bwabbi eyo. N'atuuka wano n'abusimbulira asa gwe twalengeddeko mu kimotoka. Bakwate kuba okuyingira munda. Kujja nga basembera. Kabaka ye yasigala wano ebweru. Kyabika yeetaaga musimbi gwe. Yamaze okukola omulimu ogwetaagisibwa okukolebwa. Nga bagamba Ken Prideman yali ku byateero. Wabula Mikhailo Solomon yali dakita ow'okutiko wa kano. Gambye buli obutundu busatu. Olwaleero tukutte n'akasooka yakayise grid ketuliko. Kabaka bw'atuukira ebbali kyavaako okona. Anti weebala ow'Oluganda. Buli kimu kyonna kigezezaako okuyita mitendera. Kayino no waliyo bakabaka basatu. Obwedda bo balindidde bikozesebwa owayitopakuka. Baabali ako okuli engeri y'amaloboozi. Bale ani alina ekisumuluzo? Anti gwe. Katonda ekisumuluzo yakyerabidde. N'akwate kuba agenda asooka akima ekisumuluzo wansi. Bano bawulira tubeetaaga muntu yenna agezaako basisikana ku kiki bakola. We need a key, a 3B. Antujja kwetaaga ekisumuluzo ku 3B. Ekisumuluzo ekibuze osasula $10. Buli kyava akwata musawo asasula ekisumuluzo. Kasita obanga obuziza ekisumuluzo wano osasula $10. Kalwasita bw'amala otuusa emmaali ye n'akwate kuba yeeyongereyo. Oli abadde abanja ssente ze omuto eyabbye buketo. Oli amugamba kakkana bagenda kuleetera ssente guba mugumu. Bano kwe kutandika okubako bye bapanga. Kagendo baleka balina kye bakola naye nga kyebika kya bulabi. Okusooka n'ateekako eyandibadde nga trigger switch. N'oli n'akwate ku butipooti buli bubiri kubanga ne bukkaani bwe baleese bwa lipstick buli bubiri. Buno kyava akwata ekkuba ateekeko gas mask. Niye yamulema okusako kyava giteeka pembeni. Ye malira budde. Babukwata na bwegendereza wabula lwaki. Kyava asooka akabikola. Najja akabikulireko ddala kungulu. Bwekati bwekafa ogumanyanga akatya akankana okankana. Kyokka talina okumaliriza kaddiru. Kyava akateeka munda mu kakaani. Buno bukaani obwaleeteddwa okuva mu Hotel Groove. Nono n'agata. Kati onanywa segereti. Laba akali obwekavwako. Bwekakona wano. Mwavaamu gaasi ono yafiirawo. Tebaagala batandike. Laba tabu. Oli gaasi wa bulabi. Atirawo within a second. Kasita osika omukana otwala munda. Bano bagezaako tandika. Onogere okuza amaaso. Katonda watu. Yamanya tabu yennyini. Laba abantu abakukumuka bali mu hotel. Buli wonna ky'abaami mukazi watu. Ayina omwana ayagala kuyingira elevator. Wabula omwana alemeddwa okuyingira munda. Akatwiki kava kamutaasa. Omukazi teyasoma tukayakomaawo. Ono yakanyuka omutwe bweru. Kagayino ku bantu bonabadde mu hotel. Omutwe yekanga okasseko n'omuvubuka aleese bukkaani. Be basimattuse. Oli gaasi wa bulabi.
mukasha tuli mu Bungereza kibuga kyabwe kitwa London olwo kabaka yaguka atumaze okusetingira wano sebo tugenda okusiizira waliwo asembedde road okay Well, that would be mine, sir. kirowoozo kyabadde kyani gono kyabadde kyange okusetinga wano munda gye balaga unaitwa Drake Jenkins director wa counterterrorism mu branch ya MI5 Functional pool table. I'm afraid not. mwataddewo ka pool table kono leda sebo basembera ate oyinza okwekanyiza wano basindiseyo abasajja ba hazmat team Rebecca yatandika okutambuza amaaso bamuyise Drake Jenkins akola mu MI5 wabula ye director w'ekitongole kya counterterrorism kwegamba branch oba department mu MI5 ya counterterrorism Drake Jenkins yagikulembera yasooka n'atunula kyekirira MI6 bantu nkuyanja abafiiridde wano bajja bagezaako tambuza amaaso bwe bekkaanya basindiseyo kwegamba abasawo bano abambadde hazmat team basooke bakola nazisi kikafu oba tewaliyo kemiko ndala bajja yabadde ensobi ntono nnyo kamala unagenda okuza amaaso okwekkaanya bw'ati No, sir. oyo omumanyi nti nedda ssebo ye simumanyi waliwo kkaani endala ekyaliwo Hold there. gwe sooka okwatireko awutovaawo Bad. gwe kikyolengedde Bad don't come into it. ono yagamba nti kibikono kibisi kyekyo This is our worst nightmare. kino kyekiroto kyaffe ekyetiisa kyetukyasikwegamba kyetukyasiza osisiikana ono ayitibwa Hard Bainton kwegamba CEO wa company ayitibwa HB ekola mu energy amasannyalaze mafuta n'ebisigadde byonna ayitibwa Hardison wabula bamusaako ne bamuyita Hard Investment in Nigerian oil chief executive officer wa company ayitibwa HB edininga bintu bya energy imports, but could rise up to 25%. kyavaako ate ekkubo Economic incentive ono yandibadde nga mukazi w'emaka of the fundamentalism in kasooka ne kajjako bino n'ebiri ne kabijjako kyogamba nkoye ku TV nedda sisobola kukoba sijja kulimba biri bibadde bindistractinga budistractings nibagenda maaso n'okukola omukwano kakati n'essimu yavuga mu kaseera ako nakya yali emwetaagisa ono ayitibwa Marine Jackson director wa counterterrorism mu National Security Council National Security Council yegatta kumpi ebitongole byonna ebisinga ebyabambega The neo-Wahhabis mu America FBI CIA NASA DEO n'ebisigadde byonna says picking up a lot of. kali mu kaseera kano bali bagezaako okunyonyoyako kemiko eyassa abantu mu Bungereza eyitibwa sarin Let's banaye go off in our. tugezeeko okwetegekera ku mbeera eno ereme tusiikana bannange kye tuba tugezaako okukola twadde erudda waliwo kabaka yono nga bagamba tuba twolekedde Queens Game over? muzannyo guwedde 12 years to play one game and you say myaka 12 okuzannya omuzannyo kyokka agamba nti baseball siro katonda watu Out before halftime. abadde yekkanya ka basketball ate ono yeebasenga ne halftime tinabakugwawo ye mutabani waabwe Must have been his second beer. ndowooza kasekedi bya ke kamusekudde owaayi muzannyo guwedde Man, Duke won. anti badukisi bawangudde katonda watu how many times have you seen mirundi emeka lwolaba omuzannyo ogwo Every time. It's like, anti buli lunaku kwega buli lwengulaba nga alaba obupya kiringa lwenkusisikana mu kiraabiro ng'oli bwereere mbanga akulaba obupya for bed? abaali awo essimu yavuga kyava jjagikwati ono ayitibwa Max Canary special agent in charge of FBI New York City yakwasaganya ebya JTTF Joint Terrorism Task Force yagikulembera FBI Clever National Security Council bamukubidde simba mwetaaga kwekyo ekiguddewo unagamba nti bateresi bagezezaako okulumba Bungereza katonda watu bamukubidde simba mwetaaga I'm waiting to take me to DC. bantegekedde ennyonyegero okutwala mu Washington District mu kaseera kano Gonna be alright? onobeera bulungi Every time it's like the first time. yamugamba nti buli kaseera gubanga omulundi ogusooka njagezaako kigumira tewali kyakikolera bagambye ayitibwa Max Canary kati n'otwadda Bungereza ku kitongole kya MI6 kino kyekikulu Intelligence was accurate. muna intelligence yo gye watuwadde yabadde accurate You've done well. kwegamba enoni gye yakuweereza mukoze omulimu omusufu sijja balimba Not sure floated. naye okimanyi nti abantu 96 be bafudde unayitibwa Emily Tathil chief of counterterrorism operations mu MI6 nakyalo nayitibwa Emily Tathil Conference of Jewish and Muslim Educators. agamba tubadde bakalagezako okusekula conference y'abajibushi ng'ogasseko n'abasiraamu Be joining ebadde egenda okubeera ku Hamilton Hotel us, I suppose.
Where's Menon? waliwo yalese intelligence ayitibwa Menoni He would do better. kwegamba kemiko bagenzi ojekanya ng'eyitibwa sarin Agent in the region. If he goes back in now, we could. ayina okukwata kuba agezeeko okudayo mu Kazakhstan kulo tetuyinza muddamu musindikayo He has a wife and child. ayina omukazi n'omwana This isn't the first. Emily guno si gwe omulundi ogusoose okugezaako okulabula okubanga ogezaako okufuna emotions eri abantu betusindika mu field And whether there's more of it, no matter the personal cost. mukwate kuba ogezeeko musindika agende yekkaanya oba wakyaliyo sarin omulala gwe tofa ku kiki bakigenda kukolebwa ono yayitibwa Menone bamuyita Menon Kaslov Covert Intelligence Operative wa MI6 bamusindika mu field Enough. Should have taken more chances. yatandika okugezaako okunyonyola Dmitry Hall. musaatu yakwata kuba okuva mu Russia And who acquired najja eruda and who sold it? Is this London cell terminated or anti baagala gezaako kumanya ani yabaguza sarin abo abasajja agenda? era baagala kumanya eno ye sero yokka ebadde mu Bungereza eri terminated eweddewo sero y'abateralisti Woman, Emily. oli mukazi musufu Emily kale Emily abadde tayagala kuddamu kusindika Menoni mu Kazakhstan kubanga Menoni gye yajja information ekwatagana ku kemiko eyitibwa sarin Happy here. yambuza wano musiikanawo mutya kono wasanyusi wabi He's playing rugby. mutabani wange yatandise okuzanya ragibe Some kid. mukazi wange yatandise eddogezaako okukola emikwano yamutunwe wabula yeeraliikidde okuddamu omusindika mu Kazakhstan You don't have to promise me anything. tulina kyolina gezaako okunsuubiza munnange Emily I would go back in anyway. era nabadde nja kukwata ekkubo gezaako okuddayo gwe bamugumu totya twakwata ekkubo okudda ebbali eno National Security Council etudde naggambye mulimu ebitongole bingi ebikese ebya Bungereza banaye mulina ogezaako okuppa ku byatuseewo mu Bungereza ono ayitibwa Catherine Cross National Security Advisor ono ayitibwa Acton Sandman Deputy Director wa Counterterrorism mu CIA After canvassing our field agents, oluvannyuma lw'okwekkaanya ba agent field baffe ono ayitibwa Raz Michaels Middle East Analysis mu CIA Strategic Agency battle threat to you. naggambye waliwo ebitongole bingi Traitors are likely members of a radical ono agamba like Al-Qaeda kino ekiguddewo teyinza kubeera threat y'amaanyi eri b'Amerika without the kubanga kirabika bano abakikoze terrorist council. babadde tebabakkiriza kikola baterrorist council enkulu ey'abaterrorist teyabakkiriza ono ayitibwa Howard Masters Assistant Director wa Counterterrorism mu FBI And in charge. kale yina gwe yaleetayo gwayitanga kakensa We had nothing on the radar screen. tetulina kye twafuna nga ffe ab'FBI era tetwamanya nti kino kigenda kubaawo With all respect to my CIA colleagues, ono agamba nti ekitiibwa kyonna ngezaako kiwa respect eri aba CIA bonna the attempt wabula amazima gali nti mass display bino bye bagamba new level of nti eno eyinza okuba nga si threat gye tuli ejja kubeera threat gye tuli kubanga kati kirabika bateresi bafunye level ya desperation endala okozesa sarin gas squabbling and turf wars. tulikirawo okugezaako kubanga scrabblinga Between nogezaako okwogera obwogezi serious business tuli ku serious business kati webitushe off limits or information being hoarded has got to stop. yagamba kati bino byetunoonyeza information ku database Team njagala birekeraawo analysts and agents njagala tugezeeko okutondawo intelligence team kwegamba tiimu ng'eva muffe bennyini ebitongole ebyenjawulo relating to the sarin threat. tugezeeko gisindika yekkaanye Team will bypass their ku threat ebadde etuse ku kemiko ya sarin directly to you, Madam Advisor. buli kimu kyonna kye banaaba bafunye bajja kiwuliriza gwe nakyala Catherine Gross advisor And the integrity of my agency. nze buno tebujja kuntiisatiisa bannange Aaron's talking about. leka naawe osirike ono ayitibwa Makakaria Senior Director wa Counterterrorism mu National Security Council We don't need a copy pop-up team. Acton yakiganye Agency had static and a sarin sale in the stands last week. Wait. You knew about. kali bano bagamba nti fe information ekwanagana ku saini twali tugezezaako gifuna Information. mwagifuna ne mutagamba bitongole ebisigadde Getting it. information yali sinkakafu nga tulina okugezaako gy'authenticatinga As you know, nga bw'omanyi has worked miracles at the njagala mukimanye nti nakyala Marini through all kinds. agezezaako okukola miracles oba ebyamagero bingi nnyo Such a okubanga atutasa ebizibu bingi ebibadde byolekera eri Amerika Well, then you should have been the. kale siganye bwe mba mugenda kutondawo interagency group eyo njagala nsemba ngikulembera Action bamugamba sirika Marini yalese kino and a national intelligence symbiosis, but I ono yabagamba nti bulijjo mbadde esula tujja kukwata ekkubo tugezeeko okukwatagana era tukolagane ng'ebibiina ebyawamu n'ebino byemukola tebigasa Raza Michaels and Max kale bagamba Marini ogenda kulonda waani Marin Ilov yagamba Raz Michaels kicks into the wa CIA analysis wa CIA kugazeeko nono we FBI Max Canary feel like the be bakulembedde ku ttiimu ye another bamugamba kyonna kyona bofunye olina okugezaako kugamba Abangereza kubanga n'Abangereza balina obuzibu ebumu bwe tuliko kati busirika twakwata ekkubo okudda e Cairo Egypt waliwo kabaka asemera ono ayitibwa Dr. Rajib Muta alina akalwaliro kayitibwa ka Al-Kim ka free clinic twolekedde Misiri kyava akwate ekkubo okwoyengerayo kano ke ka clinic kayitibwa Al-Kim yasembera kale abajja n'asooka ddako emabega
nekanya waliwo kanakyala katunulidde ati musawo bambi osobola okugezako tuyamba mutabani wange tali mu mbeera asufu njagala ogezeko muyamba wamukubye eddagala lya penicillin tiye kati yeetaaga kafatesimini nosonyiwa kyokka eddagala lye batalina wano mu ddwaliro mwana agenda kufa essaawa yonna musawo n'akwata ekkubo yeeyongereyo njagala oyogereko ne Kayura njagala atandika okugezaako okwambala hijabu ku mulimu njagala okimanye nti Kayura mukazi yava mu mbeera za kizungu tiyamanyira bintu bya shariya mateeka g'ekisiraamu simanyi okamatira Kayura si mukazi mutuufu gyendi wadde kiriniki eno Spending time with the men in your Jamahat meetings has done abasajja bootera okusikana mu Jama meetings zibaleka bakukyusiza lekera wotandika okukola assumptions ng'ekyo kwegamba watali besisi bw'oba owulira wootya ku byeŋŋendamu nawe genda mu by'abakazi poliisi etuketteko ffenna yamugamba kati senga gavumenti eddamu otusalako emisolo gyaffe oba sente bwe tufuna mu ddwaliro abalwadde banaakwata kuba okuddawa nze sigenda kusulawo kukkiriza lwange olw'okubanga waliwo ebyobufuzi njagala gezeko okubulira nekyeggamba Kayira alina okukwata ekkubo gezaako okugenda maaso n'okusiiza eddiini yaffe alina okukola bye tulina okukola alina okwambala hijabu bw'aba azze ku mulimu yenna kyalo ono gwe boogera kayitibwa Kayura mukazi yakulira mu nsonga za kizungu yasomera Bulaya n'ebisigadde kwegamba ebintu bya shariya si bye bintu byagoberera niyakwata ekkubo yeeyongereyo kati waliwo gwe yalina okujja okujjanjaba ye kabaka ono agamba nti ebyo ebiwundu bigezaako okuzijukiza entalo ze twajja tulwana kwegamba ebijjukizo ebyokwagala ng'ogasseko n'okukkiriza wataasa obulamu bw'abasajja bangi mu biseera ebyo amazima gali nti olina ekitono ekyo tekibuusibwabuusibwa ewatali ggwe twandibadde bafu nange nandibadde mufu wawonya omubiri gwange n'osobola okuzza okukkiriza kwange nemukozesa salini eri abantu abatalina musyanga abasiraamu byonna badde sibimanyiko ono ayitibwa Yusuf Nazarian aka Muhammadi yali komando mu Al-Qaeda. I haven't abandoned the movement, Rajib. Onagamba nti movement Rajib mbadde sinabagezako gisulawo. Invented myself. Era ngagamba nti akazi akayise mabega badde atambula ng'agezaako kwekyusa. Akozesa fawusi nnyingi nnyo. Waliwo ekintu ky'agezaako okuyiiya. To take on your oppressor. Njagala ngezeeko okugyawo abantu ababayiikiriza abo ababanyuunyunta abazungu. London was an abomination. Mutuufu kye baakoze mu Bungereza kyabadde kiswaza. Abadde amugambye nti gwe omwe yasetinze eddiiro yo n'amugamba nedda sinze. Yamusaba zeeko engoye ze. Ayitibwa Muhammadi, bamukazako Muhammadi. Yali komando mu Al-Qaeda ono gw'olaba. Yusuf Nazarian bw'ayitibwa. Sisita wo mulabye. Ali bulungi. Anti akutya. Gwe naawe ontya. Agamba nti ze okulabika kw'oyina oba okulabikibwa kw'oyina eri eggwanga lyaffe. Bise bisinga kwenneewuunya kwe ntyamukoka. Then we'll let the mullahs and the people. Yamugamba tulina gezaako kutya. Mu kusooka kigenda kubeera nga buyeekera. Wabula bwe tunaawangula eggwanga lyaffe ligenda kuba liddizibwa mu bantu baalyo. Ba operatives bagenda kuba baweddemu. Teri kuddamu funa banyuunyuusi kujja gye tuli. Bageza ku identifyinga ku bazungu. Babayita ba operatives. What drugs do you need? Weetaaga ddagala ki? Maybe I Kafuta Maxmin gwasinga okwaga kubanga wano yaweddewo. Nina mukufuniya ngenda kufunira eddagala kono kinaatwalira ki? Okimanyi? Nze sigenda kwegatta kabinja kako kugatta. Luli agambye nti ebbanga lyonna lyabadde yeekwese. Ono Muhammadi ebbanga lyonna lyabadde afuuse kyafuuse abadde ayiiya. Ono yabuuza lwaki nze. Nakyala mugamba nti oli musufu. Obadde ofulumya lipooti era nga nsekkaanya. I don't agree with some of your assessments. I always find Assessment z'obadde tugezaako kukogera kwegamba sufu. Ku basiraamu. you right that Owandiika. the religion of the oppressed N'ogamba nti eddiini y'abasiraamu ye y'abantu abayisibwa obubi. sanctions the oppression of women. Nze ngambira ddala abasajja mwe mukyasiza okuyisa obubi abakazi mu ddiini yammwe.
zingamba obusiraamu kutya. And stand up and say that killing people is the Singa omuntu omu omusiraamu avaayo n'agamba nti okutta abantu kikolwa kya sitaani. sleep, walk, do, say what. Era nga basobola okugezaako okukkiriza omukazi okukola kyonna kye yeetaaga nze bisigadde mubisako amaaso. Diini mba sigiinaako mbwa. Have you ever bothered to ask a Muslim woman? Wali obuuzizaako omukazi omusiraamu oba ayisibwa bubi mu ddiini ye? Islam is the faith of over a Obusiraamu kukkiriza kw'abantu kumpi and saying all. biliyoni namba mu nsi. I find it inexcusable Kiri ku bugamba nti biliyoni namba mu nsi bonna bamenyi b'amateeka olwokubanga basiraamu. actions of a fundamentalist faction. Nzuula omukazi nga gwe omutegefu okuddira ekikolwa ng'ekyo Feel if I n'okiteeka kabinja kwegamba kabinja bw'okikola. of the KKK. Kati singa nze ziri abakristaayo ne ŋŋamba nti bonna bakyamu olw'abakeke bye baakola. And made some of the greatest contributions to the culture of Abayisiraamu bakoze bingi mu nkulaakulana y'ensi eno. thinking by Be bamu be bagezezaako okuleeta eddenzikiriza etaasiza abantu okubeera nga si boononefu. Oli olw'endowooza entono eri gavumenti yaffe mpozi kugasseko n'abantu ngammwe. lies. Muddira ekizampo z'abantu abakyamu baterayisi ne mugamba nti abayisiraamu bonna bakyamu. No. Onyamuzi olina kyolowoozaako koono nedda. The point. Ng'ovudde ku nsonga koono nsonga ki? I lost my best friend in the World Trade Center. Nze mukwano gwange bankubira mu World Trade Centers. He had a wife. Yalina omukazi, He was just a guy going to work. yali akazaala omwana, yali akwata bukwasi kuba ogenda kukola. He took the elevator up, Yalinya keleveta ne kambuka, down. waba tekasobola kudda. We buried his leg. Twaziikako magulu gokka ekisinga okwewuunyisa. Tetumalina kumanya oba gaali gage. Kali okuva olwo His leg. That's just one reason why I will never stop going after them. okuva olwo ze zimu ku nsonga ezanŋambi kwegamba ze nina mu mutima gwange. Ziŋŋamba zisigenda kulekera okulumba bagaayi bano. is to drain the swamp. Njagala okimanyi tetuli ku muntu omu yekka. Twagala kkaliza ntobazi zonna. Kyategeeza tulina bakwata bonna. Kati eno ye ttiimu gye yakuliyeetiize okuva mu inter agency. Contact with them. Kuliko n'oweefubya ayitibwa Max Connolly, special agent yabeera in charge ya operations ya counter terrorism mu FBI. Great. Muniyoko kani alyoka agattako ne kali kalodi akayitibwa Karasi Michaels ka analysis ka Middle East analysis ka CIA. Lye bagamba njaga mugezeko genda kuddiirwa eno. Twakwate kuba okudda ebbali. I can't believe people would do this. Sisobola kikkiriza nti abantu basobola okugezaako okukola kino. Bano batunda amamotoka. Bali kuliko akabonero. Ono ayitibwa Kazimoa. Mu Chechenian wabula yafuuka mu America kate ng'asomera mu America. Schwarzenegger of muscle cars. Kwe kutandika okunyonyola emmotoka ezimu ku ze batunda. Lori yava waakwate kubo yeeyongereyo. Okay, if I take the caddy? Ofaayo bwe mba nkwate kubo genda okusinza. Someone's got a problem with caddy? Kikimulina obuzibu n'okusinza. Don't be such a wise guy. He's a customer. Njagala okimanye nti oli customer. Proud to be a Muslim. Nze ndi musanyufu okubeera nga ndi musiraamu. Nze tonyumiza gasiya. Naakwate kubo yeeyongereyo. Twakwate kubo okudda erudda. Nagambye tujja kazunga. Wabula kawo omukazibu. Kawo obudde bwako osobole okukajjonyoka obulungi. Waliwo eggaali yali yakwate kubo okusema mu kaseera ako. Nga bagamba Saudi Arabia. Kwegamba okumpi ne booda ya Yemen. Waliwo eggaali esembera. Ono ye Kabaka Muhammad Yusuf Nazarian kyava akwate kuba okwolekera eggaali erajjaza okusiikana. Motoka yeggula waliwo eyafubutukayo yuno. Lwaki obadde weetaaga okundaba? Ono ayitibwa Aral Jurodin fundamentalist mu Saudi. Alina ssente ekuyanja ziva mu mafuta. Bashira yagezezaako okukola operation yakabadde mu Bungereza. Lwaki ogezaako okuddya omusajja omukulu ng'oyo omutumbaavu gugasseko n'abavuka be yabadde nabo okugenda maaso ne pulaani? Obadde oyagala kuyiwa omusayi gwa famire yange ku ttaka lino. Ono yagamba nti waliwo ka strategy kabadde agezaako okupangirira ebbanga lino lyonna lyabuze ery'emyaka ebiri. Ekigenda okugezaako sooka okukolebwa. Ayagala kubaako basekula naye ng'agenda basekula mu Nigeria. To free themselves of dependency on Arab oil. Umanye abazungu beefudde nti baagala kuva ku oilo w'Abawarabu. Baagala kati kwata kubo kulumba oilo w'aba Nigeria. Kirinjaga tubasekulu tubakakase nti n'aba Nigeria Abafirika nabo basiraamu.
Have you ever stepped foot in a mosque? oyogera ku ky'obusiraamu naye wali olinnyeko ekigere mu muzikiti. It is you and your OPEC friends that hold njagala okimanye nti gwe ne bagagga banno starve. mwe mugezaako okufuna ssente okuva mu ka oyiro niwankubadde abooluganda abasinga bonna baba basitaavinga okufiira ku bbala ng'otandise gwa ddalu. My strategy is to follow Nigeria with simultaneous attacks on the Americans. Onagamba nti nze kyempanga oba kyengezaako gatagata kigenda kuba kigobererwa ekyo kinaaba kivudde mu Nigeria. Together, tulina wamu collapse the oil-driven economy. tusobola okugezaako okulapisinga abo abatubaka oyiro ekonomi yaabwe neegwa. If you support this, nze kasita onteekamu ssente your repentance for your many sins. nkakasa katonda ajja kugezaako okusonyiwa ebyonono byonna by'okoze. Inshallah tewali buzibu. kale oli agenda muteekamu ssente wabula amugambe nti ngenda sooka sekula Nigeria kubanga abasinga bonna kati gye balaze abazungu. twadda mulangiri Virginia ekitebe ekikulu ekya CIA gye kiri gwe twagala ogende ku test. Test last year. mwaka oguyise mabega nagenda ku test eno. Is it my imagination or do Muslim analysts take more heat? tandise ogezaako okutebereza oba abasiraamu ba analysis wano mu kitongole kya CIA mutandise ogezaako bateekako ebbugumu. You'll have a pistol to deal with. gwe njagala omanyi Test every week. lwaki katesiti mukateekako buli wiiki oba temunneesiga On my neck. oba si kimashini nenjambala mu bulago bwange. It belongs under the agency's purview. njagala okimanye nti kano ka agency kamu okubeerawo nze yakataddeko nnyo amakulu. jjukira ani gw'olina okuddamu okulipootingira nze. oli kabaka yeetaaga information. ayitibwa Acton Sanderman, deputy director wa counterterrorism mu CIA. emukasya kano bano bagwa kata akayitibwa ka Jeremy. tukomyewo mu Bungereza. ono yayitibwa Breaking Jennings. It's just ideology. I haven't done anything. nziba naye sina kye nakoze. Bets of 300 kano ke kabya butipooti. and £500 on football matches. baakusikanye ne risiiti eziri wathe pawundi 5. Or maybe he just found an additional source of income. risiiti zosiba ku zaala w'omupiira oba osanga ennaku zino olinawo ojja akasente gwe ssebo. Bothers us, Jeremy. ekitusumbwa Jeremy You were away from your position at the hotel for longer than your boss thought you needed to be. wakwate ekkubo n'ogezaako okuva ku kifo ky'oku hotero gy'okola ebbanga gwavuna okusinga bosi we kye yabadde asuubira. The bloke who's just found a way out of some horrendous camp. obanga bubadde olina kyogenda maaso n'okukola ekimenya amateeka. If you're suffering from some misguided principle of protecting the people who oba osanga waliwo agezaako okutambuza obukyamu. to understand one thing. nina kye njagala otegeere. They intended you to die alongside everyone else. yabadde ayagala mugezeeko ffa ng'ogasseko n'abasigadde bonna be yasse. Horribly. yabadde ayagala ofwe Discriminately. kwegamba ewatali gezaako kwawulamu baani bagenda kutta. yina gwe wabadde okola yakulembedde obukyamu nzikiriza. Yours is yabadde ayagala kukomekkereza bulamu bwo obwange ng'ogasseko n'obwona ayimiridde wano. after they pushed the baby in the pram to safety. mazima n'omukazi yabadde yakazaala akaana ke. Life means nothing to these people. bano bo tebalina kye bategeeza eri bulamu. Literally have to wade through to get to wherever they believe they're going. bo bagezaako okuyita mu kyonna kye beetaagisa ogezaako osika n'ekyo kye bakkiririzaamu nga bo. ne waba kazambi kibo bamuyitamu okutuuka ku enzikiriza yaabwe naye nga ate ffe tetuyamba. njagala ombuulire ani yakusasudde ogezaako kubba butikaani obwo. yogera Jeremy. yansikanira eri gye tutera okusibira kazaala. gayi muddugavu. kwegamba ali awo omusayi mutabika alina amaraasi. sente twaziwanyisiganyiza bweru kwegamba kibeere nga ffe abawangudde kazaala. erinnya lye tewali manya tetukozesa manya kyekyoka tewali kira kyemumanyiko wadde namba y'essimu. We want video from the Met covering that stretch of road. katulina okugezaako okufuna ka video surveillance akakavalinga olugendo olwo. Maxi ono yakwate kuba gyasikane Drake Jennings. mamanyiganye story kikati kano tekalina nsonga y'amakulu. kabi kabambi tekali kabinja ko katwala obutwazi bukani mu bali bagenda kutambuliza kemiko ya sarin. gayi twamutegedde erinnya ayitibwa Bashari yabadde akulembedde kaseera kabadde kagenda okutta abantu. kibalinawo kyokka
kati kyekigenda maaso Something bigger? olina ekyamakulu kyozze nakyo si nnyo And I'm not here for the Bureau. sikolera biro I'm on loan to the NSC. kwegamba bantaddeyo nga kalooni eri NSC Business. National Security Council With a sign since we got clearance from forensic. katumale okugezako okufuna clearance okuba eri forensics ngezeko okutwala mu kafo kali ewabadde obuzibu twadda mu Washington DC olina kyala wabula ono ye bbaawe baatugambye ono yayitibwa Haddison bamukazaako Hadi CEO wa kapuli yayitibwa HBI ekwasaganya bya energy Tough as nails. alina seeto ekuyanja I just don't want to think about it for another minute. era omusaala twamubuuza ku bintu ebitambula Can we leave? tusobola okukwata ekuba okuva wano Not hungry. oli muyala Not for food. njala y'emmere si yennuma You're amazing. era weewunyisa okakasa Lose myself so easily with you. I just don't understand. olwokubanga ebiseera ebisinga mbeera mu kkakamu bwe mbeera naawe kono si kyenjogeddeko ennyo Responsive. kwegamba kali responsive ku ngeri zonna ezisobola okuleeta essanyu wakati waabwe. It's a private jet. I'm not going anywhere without you. Nyina okulinnya ennyonyi mu ssaawa bbiri kona eri private jet terina bweyinza kugenda wootali. We'll take the check. Tuwe kacheeke boy. The stuff. Well, they didn't exactly pull the instructions down off the internet and mix it. Kayino mukasha kano bakwate kubo bano okujja ebbali. Kano ke kafumu abadde rodi ayitibwa Bashara. Ngugaseko n'akabinja kona ababadde bagenda okujjawo conference y'abasajja abajuish. Ngugaseko n'abasiraamu yabadde genda okutuula. Mu Hamilton Group Hotel. Bamusimba kani. They would have thoroughly dispersed gas throughout the entire room in seconds. Kwegamba kagasi kassa abantu bangi nnyo mu ruumu yonna akasekende busekende. Ono yamugamba kati gwetebeza singa babutadde bubiri bombi. So all the sarin is recovered nowhere can be considered safe. Do the words needle and haystack mean anything to you? Baabo. Kati wakwate kuba okudda eruda. Bannamawulire baagala kumanya ki ekigenda maaso mu hoteeri eyo. It's still a complicated. Temunnabagamba nti nedda. Naye nkyalinamu obuzibu nze. Derek, like I'm wearing my best friend's shoes. Rudi agamba nti awulira nga gwe gusinga okutambulira mu ngato za mukwano gwe yali asinga. With it, mate. Leka naawe. You'll sort it out. Ojja sobola okugezaako kisotinga out. No, I made the decision. Bamanyiganye okumala ebbanga ggwanvu. It's in Queen and Country. Kwegamba ku ekyo ekyali kyatukawo ku 9/11. I was the son of an absentee. Ku trade center ezaakubibwa. It's not on any kid. Ono Lord Drake Jennings ne kabaka ono w'FBI baakolako bonna nga bakyanoonyeza ku bukakafu bwa bateralisti. Kayino ono Rasta agenda maaso n'obbakuba ebifaananyi. Twada ku MI5 station room. Baafunye cameras. Zino security cameras ezitera okubeera ku bbala ezekkaanya amakubo. Kati bamaze okutegeera kubanga omuto yabagambye Trodi yampa ssente yali muddugavu. Ne bamanya bwe bayinza okugezaako okufuna ekifaananyi kya Rodi kwe kutandika okisikaninga bagezeeko okwekkaanya emmotoka gye yali avuga. Wekkaanye lengera. Twadda mu Hakeni tukyali mu London. Bamaze okufuna endagiro y'emmotoka gyeri. Kabaka yono tamanyisi waliwo abakutte kuba okusembera. Kati bakimanyi ono ajja babuulira ani yali amuwadde ssente ez'okugula bukkaani. Yuno wabula Abangereza kye beetaaga okumanya oba Shere yabadde ekola kino yasaanyiziddwawo. Ekyo kye batamanyi bagulawo. Yayagala okudduka bamukuba butwe nkulayiza. Toseguka. Bwe bakamwongera yakutuka bukutusi. Akutuse bukutusi ate tufudde. Baade bamanya akwata mundu kumba ayagala kudduka na kamera. Travelers checks. Bagenda okugezaako okwekkaanya bamusikanye travelers checks eziwera. Forged passport. Ayina passport ez'ebikwangala. Airline tickets. Ayina airline tickets eziwera. It don't look like our friend Bashar. Ayinamu n'omudidi gwa ssente. The Martyrs Brigade, does it? Money. Sente. Documents. Congratulations, Mr. Waliwo yakwata ekuba okujja. Congratulations mwami Derrick. Oba Mr. Jennings. The access his Kano ke ka Emily akakolera MI6. information now that Omusajja abadde agenda otwa information kyokka mumugyewo bujja. In order to take him alive. Tubadde twagala mulamu. Lethal.
wabula kati obuto twamukwetu ate tumanyi nti buli lito He was reaching for a weapon. tubadde tulowooza akwata mundu So we lost our only direct link to the kati omuntu abadde agenda otukwasaganya ku ssero ya Bashara mumuse mujjeewo Turned out to be a camera. abadde akwata no kamera You'd be the only one dead. Ms. mukyala Emily Tartill. bampita Emily Tatil Max Cannery, nze bampita Max Canary the National Security Council. ali ku behalf ya National Security Council okugaseko n'effo byayi I bring anything to our little team. olina kyotuleetedde ku ttiimu yaffe Tell us how to lay. oba muze tubulira ki kyakkola For me, thank you. nze temumpa kyayi Long Island. beegereka Listen up. If we have anything relevant, I'm bwe tuba tulina kye tufunye tujja gezako okugamba maama Forgive me if I don't hold my breath. munsonyiwe banaye bwe mbasobodde gezaako okwekumira amabega kyava ayitawo jjukira ono we MI5 kiringa bw'onoowulira nti loko polisi bw'esooka ku siini FBI bw'ejja abasigadde museguka kati ono wa MI6 waliwo aba MI5 ye bw'atuula abasigadde museguka Ah, your dead friend attached several JPEGs to his email. alina bujepegisi obugereko dabwe yabadde atadde ku email ey'enjawulo ne bajja babwekkaanyi Yeah, I know these other guys. abagayi mbamanyi This one's our MI5 counter-terrorism liaison. The oyo MI5 counter terrorism liaison waffe counterparts. We must let bano ba counterpart balala targeting the opposition directly. Their coverts are kirabika bagezaako okutagetinga opposition yamwe indirectly Al-Mawtul Arli n'asooka asoma ebigambo ebiri pembeeni Al-Muslimin. manyi olusiraamu Death, shame and disgrace to the enemies of Islam. onaagamba nti obuswavu bugezeko okubeera eri abo abasaanyaawo eddiini y'obuyisiraamu abandi badde nga abalabi b'obuyisiraamu See if we can find where this originates from. katulabe n'ebbaluwa evaawa genda okugira ati nga tasobola kwakisesinga baluwa gyevudde emailo This is a foreign national. This ball is now officially in the court of MI6. kati engeri gyafudde ng'abadde mutuuze wa Amerika wa Bungereza kiba kitegeeza nti kati eno ensonga weetuuse ya MI6 If I'm not mistaken, you just cut off your balls. okimanyi nti kakusazeeko boolozi Just the one, Max. Just the one. gumu gokka gwe kaggyeko nawe tosiriwala max kale ensonga aba MI6 bazitudde mu lwansonga n'abadde mutuuze wa Bungereza kati bagenda okwekkaanya obulungi waggulu mu siringi yayinayo maapu za New York City kyabuwe kwegamba train gye ziyita What does MI5 say? further mwasiro DC Threat seriously, but the NSC action is being directed by MI6. onaagamba nti obuzibu obuzeewo Emily Tuttle. And she? nakyala Emily Tatil gwe bakwasiza kati Raza. embeera eno To MI6. wa MI6 ani gwe tulinayo wa MI6 kono tetuyina Look, we're trying something new here. tuyigezaako ekintu ekipya wano Bureaucracy. tuve ku byamateeka ga biro Action. I'll watch your backs. njagala muteekemu ekikolwa kati nze nja kuba mbawugererayo temufaayo 127 subway stops, 700 miles of onaagamba tugeze okwekkaanya to insulate the nga sabuwe maapu eri egezaako okulaga stops ziri 226 all stops are not equal. naye ate stops zonna teziri iko New York, you don't think of Crown Heights or Forest Hills, you think. abana And how kati bwolowooza ku kintu ng'ekyo olina okulowooza ku kibuga kya Manhattan But we can't rule out the possibility of tusobola okugezaako okulooting out possibility a more populated area. nti omuntu ono agezaako okwagala okuleeta okulumba ayagala kulumba kafo kajjuddemu abantu abangi 30-something subway stops. That's the target. waliwo station zeziwerako nga 36 Manhattan ayinza okuba kati wayagala okulumba twada mu Almaty Kazakistan kabaka yono unayitibwa Menon Kasrov akolera MI6 operative waabwe bw'amala ofuna information n'akwate kuba yeeyongereyo waliwo akasajja akamutambulirako twadde eri kabaka Muhammad tuzeeyo mu Cairo Egypt Amerika bakitegedde nti ziri embwa zirabika zaagala kuleeta sarini mu Amerika ninga zaagala kutegetinga kafo kanene omuli abantu enkuyanja mu subways kati bagenza okwekkaanya nga subways kyasinze okubeera ez'amaanyi stops ennyingi omubeera abantu enkuyanja mu kibuga kya Manhattan waliwo stops nga 36 kati bw'aba aleseko emiko ya sarini ayinza giteekaawo bino bijjeewa tubijje ku beesi y'Abamerika twabibbye na bubbi Our country won't provide it for its own children. olw'okubanga ensi yaffe tesobola gezaako biwa baana baayo In body and spirit. And the Americans always are ready to pounce with their substance. kyokka Abamerika bo bagenda maaso nagezaako tukaka mu nsonga eno Beaten down that we're prepared to accept their godless materialism. kati musajja watu That's the Rodi muta had enough of that. ekisinga munyiza musajja munnaddiini ya Kiyisiraamu akwegambe ow'ekika ekyawaggulu We are both older. kati kimunyiza okubanga bwe baba beetagendaga balina gezaako kukola kikolwa kitakkirizibwa Katonda kyakubba bubbi We have men like that. Boys and thugs. Followers, not leaders. amwesibyeko mwegatta akabinja ke kapanga Can travel the world above. bali bennina bayaga buyaga Speak their language. niitaaga omuntu agezaako okwogera olulimi lw'abasajja abeeru Biotics. webala eddagala lyompadde You value me, but n'okubeera ng'onvaliwenga ng'omusawo asinga no use to you. naye amazima gali nti
secret police monitor meetings I sijja sobola geza kubeera wa makulu gyoli kubanga secret police yaffe etandise okunketako ngenda kwetika nkutwale mu Nigeria ngezeeko okulaga entalo zetulwana eza jihadi olebirira mbutufu bwe tuba tukitukola tekiriiyo kino kijja kuleetera otwegattako nkusaba ojje tugende ffenna. Still? Good. One more. Good. There we go. Did you get the center a little bit? Good. Ready for the trip? always. Twadde eri akatu bakagamba oli mwetegefu genda ku trip kono banga lyonna. This won't be training like eno tegenda kubeera training ngeri enkadde. First mission. eno yegenda okubeera mission y'esooka. Eki Muhammad looks forward to seeing you. Muhammad yagana kusiikanako olwaleero. My kid take good care of you. Akulabirira bulungi tibutereewo. Gwe sooka ojje. Come on. Kalina kano akati akayitibwa kakazimowa. Bakagambye nti va ku biri bwe tubadde tugezaako okutendeka ebya buli kaseera. Wabula ogenda ku mission y'amakulu olwaleero. Ye mission yako egenda osooka. Era nga Muhammad yeetaaga okasiikana. You know, that's a great idea. But no. The truth? I swear. Ndayira amazima kyengenda okukola si kikyamu. Go to the Riviera. Okay. Have some fun. Bw'oba omaliriza kwate kuba oyiteeko ku Riviera. Funamu ku ssanyu nyumirwa. Okay, boys. Big smile everyone. God bless America. God bless America. Twadda mulangiri Virginia ekitongole kya CIA ekikulu gye kiri. Tell me about your interactions with Miss Jackson. Njagala gezaako kumanya biki byemukola ne Miss Jackson. Until we know the plan. Ono nno yalemeddeko. Kagamba yeetaaga okumanya nakya biki byabala. NSC. Kalika director ka counterterrorism National Security Council. In the NSC. Nagambye ono yayitibwa Acton Sandman. You report? Deputy director wa counterterrorism CIA. We're in a war. Nagambye bw'oba ofunye kyonna ky'ofunye reporting agende. And every time they can wano tuli mu lutalo. point, he thinks they have the holy grail to fight it. Now you kwegamba buli kaseera lw'oba osikana ekyandibadde ng'ekikompe ekitukuvu nga tulina kirwanira olina kulwana ng'oza ku saidiyo. Ffe tukiza okulwana olutalo luno aba CIA. Saagala ekyamakulu kikwase bali. Kati nja kulaba. Kirungi. Sorry, Mom. It's just so much come up with work. Kaino mukasa kano ke kataka ekibwa ka Jeremy. Akali katute bukene eri Bashari. Buli buketo. Buli we yakasekula bullet. Abasajja batanisogezako kavalinga tracks zaabwe. Oyo bamugyewo Jeremy. Basegede polisi ataniso mubulirizaako. Twadde eri Menon. Akyali mu Kazakhstan. Acheta kugezaako kumanya obaka gye bwavudde. Na buli kimu kyonna n'abasajja bano babashara. Ne Saline Chemical bagiguzeewo ekyaliyo. Ekyali threat eri Abangereza ng'ogasseko n'Abamerika. Kati bw'alinnya eleveta, waliwo kabaka eyajja mu eleveto mulala. Bw'ati bw'afaanana. Yakwata ekkubo n'abakofulo gy'afulumirako. Abaafuluma, eleveta nga yamusulirayo kojja. Nebaluka. Ono bamuyita Massa. Musajja asasini wa Muhammad mu Euro. Nakyala abali ebbali essimu yavuga. Hello? Kasirov yetasimatuse. What? Bamukubira essimu bagezeeko mugamba. Menoni kaput. I should have told you to go to hell. Mbutuufu kale singa bangamba omusindikayo mu Kazakhstan nandigambye genda mugeera. Be correct with it. Tekyandibadde kituufu. Ono bosi we. Gambye kimuleka gezaako kwasibwa nnaku. Kituuseewo. Kaawulire ennyike munda muko. Kaabadde kagaanye. Nga kakimanyira oli ayinza okuba nga ali compromised. Musaatu era olwakutwe kuba ogendayo teyawangaddeyo kiwanvu. Obusajja bumugyewo. Buli obusajja tebusaaga. Bwe bugamba buli ku jihad. Era mukasi ako twadde eruda. Tuli mu Washington DC mu Kajoji Town. Nacha bamusindikidde akabankalwako omukwano kuva mu Lagos. Bawe yakasindise hadi. Ninga twategedde Muhammad olutalo lwayagala osooka okulumba lwakulumba eri. Twadda mu Saudi Arabia. Bamuwadde sente eziwulirako ddala kabaka. Sibulo ziteeka mission zagenda okukola. Bw'oba omaze mission eno twagala tuleete receipt ya buli kimu kyonna ky'onooba oguze. Yali Mujahideen Point Man. Nangezaako okuŋŋaanya ebisi by'Abamerika. Kiba kitegeeza nti bino osobola ogezaako bikola. Mu Afghanistan mbu yali Mujahideen. Things will be there just under the Nigerians.
Njagala okimanye nti abasajja bangi abagenda okugezaako okubaayo nga baagala kulwanira oyiro w'aba Nigeria. Know that no members of the Saudi royal family will. Njagala okimanye teri mutuuze kuva mu Saudi royal family ajja kubaayo. Urgence of events. Kati gwe totya? Inshallah. Also request that your scholars issue a fatwa for 2 men whose blood. Yamugamba nti njagala ba scholars bo bagezeko tukulya kye bayita fatwa. Waliwo abasajja babiri be nandiyagadde okugezaako okusaanyawo naye ate nyina okwate kubo genda mu Nigeria. Kati basikolazi bo njagala bannyambe kalimu kano akatono akasigadde emabega n'akwate kubo bwatu yeeyongere mu Nigeria baabali. Amugambe nti abaana bo ba students bo basikolazi bo njagala bannyambe kalimu ako kendesa emabega. Sisobodde kukamaliriza olw'obudde. Kayino olaba ke bamugamba okumaliriza kuliko Derek Jennings akolya MI5 director wa counterterrorism branch ya MI5 mpozi gogaseko ne Max Connery special agent ali mu charge era kati gwe batadde kabinja ka NSC akali wakapya Marine Karen ke yamutaddeko. Bifaananyi byatandika okugezaako kuyitingana bo balina okuttibwa abo ababiri Max Connery ngogaseko ne Derek Jennings. Twada mu New York City, Midtown. In Havana. Go on. Kweka segereti. Said it was urgent. Couldn't talk on the phone. Ongambe kino kiri agent gatesobola kwogera ku simu kati kicho inawo. Kano ka informati kakunganya bukakafu. Into Los Angeles across. Unagamba tiyagezezaako okwekanya nga kigambibwa. Ti abasajja bagenda kuyita Mexico kubanga aba Mexico bafanagana n'Abawarabu. Baagala emali bagiyiseeyo Mexico then baliko bagirete mu Los Angeles. They plan to use it in department stores. Baagala gezaako gikozesa mu department stores. Njagala sente zange. I'm not in the mood to play. Tulina kye wampadde ate siri mu mudu yakuzanya mizanyo mbulira fuulu. Kids and women coming up your ass. Don't come crying to me about it. Kasaba batta temuddamu ne munkaabirira. Play games with me. Do not play games. Lekera wozanya emizanyo nange owulidde. My friends, I lost friends. Nina mikono gyange abafiira mu World Trade Center. Yakakuba right. Kamumanyira nnyini akasaba information kasaba sente. Kyokka ate kamujerega. Hey, that's my little man. Oli otya gwe? Rex. Yeah. Eno department y'aba JTF. Kwegamba Joint Terrorism Task Force. Well, it looks like you a little bit. Kano kakufaananye gwe. It's just a word, you know. Anti kigambo kyakozesako ne kigambo ki? Daddy. Ekyokuyita taata. Dad, father. Taata nga bw'omanyi. I saw the way you reacted when he Kwegamba ogezere weesikambu akwise daddy. Ono yali mukazi wa mukwano gwe pozi kugasseko n'akato kali. Tim's dead. Jim mufu. Yasigaza mukazi wa mukwano gwe. I love Eddie. Agamba nti ka Eddie nkaagala akataako. If Tim hadn't died, we wouldn't be together, would we? Singa bba wange teyafa tetwandibadde ffenna. I would have never betrayed Tim. Amazima gandi sobola geza kulyamu ttiimu lukwe. I wanted to. Niwankubadde nali obangezaako kyagala nga nkumatira mu biseera ebikadde. Naye singa yali akyaliwo sandimulidde lukwe kwagala. We had a fight. Ekiro kye yafa nti okimanyi twali tuyombyemukko naye. Twasooka ne tuyomba. Loving you more than he loved me. Kwegamba ekyali kisinze okunyiiza kubanga yakwagala nnyo n'okusinga okwagala nze. I was angry and I was jealous. Nali munyiivu nga ndiko obujja. Tim loved you. Timu yali akwagala. Not of you. Si kusinga gwe. I was jealous of the time that he got to spend with you. Kagamba ekyasinga ngu kakwasa obujja. Kwegamba obudde obusinga bwonna yabumalanga ne loodi ono. I love you. Njagala okimanye nti kuyagala. Ekyo tekisobola kukyuka. Forever. Era nga nkakasa tugendanga kubeera ffenna bbanga lyonna. Is that enough? Ekyo kimala. Max, your hand. Max omukono gwo. Been a rough day. Funye olunaku oluzibu yasekudde omuntu layiti. Kakanya otwadde eruda. Haynes Point, Washington DC. Kano kanacha akasemba kalina gwe kaza okusikana. Wouldn't have had anything to do with it, would you? How do you mean? Unaitibwa John J. Aldrich. Yali secretary advisor. National secretary advisor. Lots of things.
Bureaucracies are like aircraft carriers, man. Yamugamba nti ebintu bya bureaucracy Powerful. kwegamba biri awo bwe bityo. The director knows this. I don't know. Was it like this when you were running state? Byali bwe biti ng'okyalwaninga state. Bureaucratic waters have always been treacherous. Amazzi ga bureaucracy gabadde gatambulira mu mpopogoma nnyingi. Kwegamba entalo okubeerawo mu inter agencies tezigwawo. FBI kunenengana ne NSA. Kwegamba CIA okubeera ng'enenengana ne NSC. Bintu ng'ebyo bibaddewo okumala ebbanga gwanvu. I had my eye on you at West Point. Why? Nate ngogeza kukutambulizako amaaso ku West Point kono lwaki? From West Texas. Kwegamba ova mu West Texas. Ne road yavwa. Character was fate. Now I learn it's a matter. Nali ndowooza empisa yange okubanga ekwatagana neyo yali fate. Nga simanyi nti ebeesinga ku geographical site. Kwegamba gye basibuka mize gyabwe gye kisibuka byonna. Is tempered by conscience. Agamba tuwabawo akaseera. Ability. Kwegamba obugumikiza bubanga bukwatiddwako entegeera. N'otuukekira ng'obuvunaanyizibwa bulabikanga bw'oyagala okusuula. Olw'okutya. It'd be nice if happiness figured into that equation. Yakasaba kagezeeko okubeera akanywevu. About happiness, it's always a byproduct, never the end result. Bw'oba olowooza ku kikolagana essanyu biseera ebisinga ebeera byproduct. Tatwadde woono ono yabagamba tugezezaako okwekanya sente Bashara zibamuweereza nga zayita mu wire transfer wabula zaafa ku SCB kyokka ate baaganya ogezaako tugamba Swiss Securities Bank. ogamba Swiss Securities Bank. My cousin's the director of investment. Nyina kazini wange director wa investment banking eyo. Make a discreet inquiry. Osobola ogezaako musikana ne mbako kye mubuuza. Haven't you responded to the subway threats? Mwagezezaako okulispondinga ku subway threats gye muli. Unaagamba nti nagezezaako okugamba abakwasaganya ebyentambula ewaffe babeere kufula alert. Naye ate aba MI6 kino tebakitute nga kikulu. I have to agree with MI6. Nze nyina okukkiriziganya ne MI6. Directed at Muslim Jewish leaders. Bano abaasumuludde Sarin babadde baagala kutta abasiraamu ng'ogasseko n'abajusi. Kalwaki baba bakyusa enzita yaabwe ne baagala okubeesingako abo batambulira ku railways. How is MI6 thinking then, Derek? Kati aba MI6 bo bagenda kukola ki? To ask Emily Tuttle. Wandibuuziza Emily Tuttle wabula si nze. Kale ngenda kwate kubo nzije musisikane mu London face to face twogere. Kati oli amugambye akwate kuba agende mu Zurich. Baagala kutracinga ssente ezaaweezebwa Bishara. Bakigambye zaayita ku akawunti. Ono ayitibwa Akiru. Wekuwulira akonkona. Akiru. Waye nsijja. Nagambye tuli ka grid kuno kwanjula kwa sinema. Why you work? Lwaki tuli ku mulimu? Overslept. Anti nabase nnyo. Officers told you about the importance of punctuality with your job, Akil. Okimanyi nti ekyakuteeseza okuva mu kkomera olina ogezaako okubeera ng'oli punctuate ku kikolagana n'omulimu gwo. Olina okuba ng'okola mu kaseera saagala ogezeeko okufembeya. Lodi afa katooke. Nina okutwala ku mulimu gy'atugende. Ne bayitawo. Twadde bali ku kitongole kya MI6. I know this is difficult. Kale singa tetwamusindiseyo kono nkimanyi kizibu gy'oli. And I don't care to hear another lecture about maintaining professional. Saagala odde mugezaako mbulira lekica ku kikolagana ne professional emotion zange. Wouldn't ask him to risk his life if it wasn't important. He knew. Agamba nti wandi musabye geza kulisikinga bulamu bwe singa yabadde tamanyi kyamugaso naye yabadde amanyi kikyagoba. Family. Boogera ku Menon Kesrov. Save some money, real money. Nandiyagala osindikira family ye ku sente eziwera ko nekyo kigenda kutegekebwa. This assassination indicates their cell has transparent. Wabula obutemu buno kiba kigezaako okulaga nti ensonga ya Salini ekulidde ddala. Kwegamba okutta Menon Kasirov kiraga nti obutemu bwo bukyagenda maaso era nga sero ziri active. Now that the Sarin threat is extended to New York, expect the American. Kale ensonga zino ez'aba Salini engeri gye zitambudde paka mu New York njagala osubire balayizoni okuva mu America okujja okutunula mu nsonga eno. You will be a team player. Njagala obeere team player ku tiimu yaabwe. Emily, despite your impeccable record, ng'ofudde ku likodi yo. Would be well rid of yourself. Bantu bangi nnyo abagamba nti n'oba ogobeddwa tusobola okwekwasaganyiza emirimu gyaffe mu MI6. Kati njagala ogezeeko okukolagana obulungi. Saagala ote bya kisiru. Ono teyagala kukolagana n'Abamerika. Ready to go in the morning? Oli mweteefu okugenda ku makya g'Oluganda. This is no play camper kid. Fedayeen fought in Afghanistan and Chechnya. We need English-speaking brothers. Nakadiru kamuyitiramu.
balina olugendo lwe bagenda okugerako gendako ku makya. Mu butuufu ddala lwaki tuli ku nsi bwe tuba tetulina kugezaako okulwanirira okuwambibwa abazungu nga tuyita mu jihaadi. Agamba nti abazungu baplotinga oba batega obutego obw'okutta abasiraamu. Naye njagala okimanyi nti Katonda yakyasiza okutega obutego. Nakamama obwedda kamukenga yakeetika paka bweru twadde erudda kakaina enkera waliwo ku makya guluka safe house mwe baba bakuŋŋaanyiriza bonna kwe kwateko ne batandika okubajjayo. Bano bonna bagenda ku mission ya Rudi ayitibwa Muhammad aka Muhammad Yusuf Nasarian batandika okugezaako bapakira mu kimotoka babongereyo twadde erudda. Hey. Are you deliberately trying to screw me up? Oyagala kunnyononera. For agency security? And how are you? Nogezaako kozera w'abantu abali ku security ya agency. My latest encounter with the Goon Squad. Ono kano kasista ke. Screw themselves again. They've just baze ne baagala simanyi ngezeeko beekakasa mu tetulina buzibu. It's going to come down on you too. Kasookezaako gaana okolagana ne gavumenti. Bijja kufuukira ebizibu nze kubuulira. No, you don't get it, Raza. Naye gwe tokifuna Raz. He doesn't trust our people. This country doesn't trust you. Bano abantu tebesiga bantu baffe kika ky'abantu baffe wadde okwesiga ggwe. What do you think the CIA is up to when they raid? Kulowooza CIA ekiki ebegenda maaso n'okukola. Do I smoke pot? Yes. Bambuziza onywa enjaga ne mbagamba ye. No. Muganda waginywa nti nedda. Radical? Yes. Is he? Ebintu by'obufuzi tobyagala nti nedda. What about your sexual preference? Ne bambuuza ate muganda wo. What about him? Ye by'obufuzi abyagala ne mbagamba nedda. Fine. Ne bambuuza ku by'obukaba byange ne mbagamba bibakwatako. Your Islam's an anachronism. Not this again. You know what? You are just as bigoted as... Naye okimanyi nti kati oli wambwa nnyo naawe. You and your almighty career. Bino gwe byogoba eby'omulimu gwe bye bireese obuzibu. If you rant like a radical... Kasookezaako okweyisa mu ngeri enkyamu. Like one. Bajja kuyisa bwe batyo. Then you'll have no privacy at all. Ajja kuba tukyalina ka privacy wadde n'akatono. Kkiriza ki kye baba bagambye. Buli omu kati bamutambulizaako amaaso kasita oba ng'oli Muisiraamu. Twadda ku MI6. It's not preparing for a terrorist attack against your subways. Kyogamba abateresi tebagenda gezaako planning terrorist attack ne subways zammwe. Gw'otuukira ku nsonga. We're a small country with limited resources, Mr. Manyi ensi yaffe enfunda. Erina ebikosebwa bitono nnyo tetulina manipawo oyinza kavalinga buli kimu kyonna kye tutambulizaako amaaso n'okusuubiriza. Derek Jennings is 5. The sarin attack happened here in London, but it killed people from 4 different countries. Which namugamba nti Jennings ye wa 5 oba wa MI5 nze ndi wa MI6. We develop information to the contrary. The sarin attack begins and ends with Bashara. Ffe kye tumanyi kiri kimu kyokka tusooka geza ku developinga intelligence era nga twageza okyekkanyanga chemical ya sarin etandikira ku Bishara era ekomekerakana Bishara. In Switzerland tracking the money trail that Derek Jennings unearthed. Nze nasindisa omusajja wange agezeeko okugoberera ssente za Bishara ze baamuweereza ku banka. Kijja kubeera kizibu otrackinga ssente zo okuva mu security banks. Ono kazini we. And is that all you have? Kyekyo kyolinawo ku information gy'oleese. Ono azaala w'Abamerika tabagala Emirates. I came here because we need to form a partnership. Nzize wano njaga tugezeeko tekawo omukago. I ask for your support. Neetaaga support yammwe. Atlantic cooperation. Oyagala tukolagane? Alliance between equals. Exactly. You see, the trouble is, whenever we Brits enter, buli bwe tugezaako okuleeta ensonga ng'eno, we invariably end up Abangereza a very large bag of poop. Ffe tukomekkerera n'obusa. Mu Amerika mutufuliyako abagezi. Agencies post-Iraq. Agamba nti kimanyi enkolagana yaffe yali nzibu okuva ku Iraq. Kola okuva mu Iraq nga tetulaba nagenda mu Iraq. Mwatusindikayo wamu tugamba musimanyi Saddam Hussein alina weapons of massive destruction. Tugenda otulaba nga teri. Kyokka kati tutandise okugezaako osasulirwa ekyo olw'obutasiika na massive weapons. I'm proposing is meant to prevent these kinds of problems. Omukwano gwenteeka okugezaako okusanyawo buli kimu kyonna ekyo. I'm to become a player on your team. Kanyange nfuke muzanyi katiimuko. Yeah. You know this condescending attitude is very. Omanyi embeera yo ya kitumbavu gy'oleese. Experience and all the authority to lecture me, Mr. Kirungi okubanga olina experience okutandika okupa lecture ku authorities zange. We finished. Tumaliriza. You know, omanyi we share the same interests. Ffenna tulina ebigoba bye bimu. Whether you like it or not, we need. Kiriza, ffenna tuli mu kizibu kye kimu era kijja gy'oli ne wange gye kiri. Why didn't you call him? Kano yakwate kubona ajja mu Zurich. How was your mother? Kano ke katiba ka Swiss Security Bank. She's using. Azze ku trackinga ssente ze ezaweebwa Bishara. As I say. Ku accounts ye. Beauty of. Kwegamba zaava wani n'ebisigadde byonna. Chanel number 5. Oh, found my manners. Aludde okulabagana.
Coffee. Letera kakaawa. Real Arab brew, not European camel piss. Cousin, have you ever seen a camel? Wali olabye ku ngamia kazini? From afar. Girabira wala. But naye this implies a lifestyle I'm not well suited for. Kwegamba kino kinteeka mulamu bwe siri suited for. Onayitibwa Omar Masif. So, Director wa investment banking eno. Actually, the purpose of my visit is you. Ekinkyazize no kusiika naggwe. Ne baleeta kakaawa. You're aware of the recent sarin attack in London. Omanyi ku sarin attack ezabaddewo mu Bungereza. Branch. The accounts here were closed immediately after the attack. Aba MI5 branch bagezezaako kwekanya sente. Ezaweerezebwa biashara nga zajja ku account ezimu ku ziri wano. Wabula ataka bwe yatuuka mu Bungereza ate bank account ne baziggala. And account access is tightly controlled. Access ku account ezo ziri tightly closed. Wasn't of the greatest importance. Sandize wano singa tekibadde kya makulu. But you bought, and I can't. Sisobola kikolera. It's a dangerous game. Njagala omanye guno omuzannyo gwa tabbu gw'ozannya. Si muzannyo. A hard lesson, young cousin. Yamugamba kankuwa essomo ezzibu. Guno omuzannyo. This bank, this industry, this entire... Eno banka, eno industry n'ensi yonna. Fenna tuli muzannyo. They are the scorekeepers. Fe tuli ba scorekeepers. We only give out the score. Wabula scorers. Those who play. Tuziwa abo abazannyo obulungi. Our history with this game. Ebyafaayo byaffe n'omuzannyo guno. It's your agency. Njagala omanye ebifa amabega ne agency gy'okolera gy'olowooza nti isufu. You must respect my position. Kati njagala ogezeeko ku respectinga position yange gye nnina nga wano. But I really need that information. Neetaaga information eyo sijja kulimba kubanga ya makulu sijja genda nga sigifunye. For a night, you will not forget. Kankutwaleko ebweru. Ogezeeko okusiikana ekiro kyo tajja kwerabira. Essanyu lw'ojja ofuna. Ebyo saagala. Musatu yakwate kuba okuyitawo. Oli amugambye ssebo guno gwe tuliko omuzannyo newankubadde gwe tunaba kigezaako kyekkanya nga muzannyo. Bino byonna bye tulimu byonna bye tukola. Ffe tuli ba scorekeepers. Kwegamba tuli ogezaako okulabirira abo ababateebye betuwa abazannyo obulungi omuzannyo. Nakyala yakwate kuba gyasiikana ono. Yakitegedde ono akulira nakyalo oli Marlene Jackson. Director wa Counter-Terrorism mu National Security Council. Thank you. Intriguing. Yabadde asindikiddwa ogenda okwekkanya ku Oma. Yeno takamanyi. It's a question of money I'm quite able to pay. Tanywa segere tanywa mwenge. Are you serious? Okola kiddala. Nyambuza oli serious ku bibuuzo ky'obuuza. No, I'm sorry. I can't help myself. N'onsonyiwa sobola kigumiikiriza. Naddala omusajja nga abadde mbega. Kyekava kamugirayo kaadi. E is for Emily. E is standing for Emily. Raza Michaels. Bampita Raza Michaels. I think you already know that. Ndowooza already ekyobadde okimanyi. Kati twadde ewoono. Tuli mu Washington DC. National Security Council gyetuula. Those job I did on my source. Yasekudde ka informant ne kaweereza olugambo eri bakama baako. Coming. The Bureau wants me to replace you. Bureau engambye gwe nkukyuse kuteekeko omulala. Dwaki. Assholes running around with sarin. Oyo katumbaavu. Bureaucratic that. Abasajja batambula ne sarin ne badduka nayo. Piece of crap. Aba bureaucratic kati batandise kumpa kafankunaali. Yeah, well, wamumenye ennyindo. Ayina ennyindo ennene. Happen to watch my back. Ye kye kyatuseewo kugenda okundabirira singa amanyina kye nkoze. At home, Max. Ye kabigenda bitya. Things are hunky-dory, Marin. Birungi. How's things home with you? Ye wo bigenda bitya. Vendetta. You can't take this. Toyinza kutandika funa personal vendetta eri basajja bano. It's highly. Bino syagala bitwale kubeera personal. And your people bring to the table. I do, but you're wrong. Oli mukyamu ku kyoyogera. This is personal. Kino ekintu kyafuuka kya muntu. Personal. Era nkitwalanga kya muntu eri abasajja bano abayisiraamu. Kill me. Kill the people I love. Ne batanze bata abantu benjagala nga ntula butunuzi. Maybe it's just talk, but after what went down on 9/11, I give him the benefit of the doubt. Onagamba nti gwe muyinza okuba nga mukitwala mpola. Don't lose it again. Wabula okuva ku ekyo ekyatukawo ku 9/11. Nze sikyabawabukisa. Did you have any luck with cousin Omar? Olina kye wafunye okuva eri cousin Omar? Omar? I had breakfast this morning with your boss, Maren Jackson, in London, she told me. Nasikanyeko boss White wa Maren Jackson mu Bungereza yambulidde kiki wabadde ogenza okukola. Actually, but... Nina sooka kwogeramu naye. June? Kansooke mbeko kye ggamba. Doesn't have access to the information. Talina access ku information gy'obadde omusaba. Tell you. Oba si kiyabadde tayagala kukubuulira. So he may have to be leaned on. Kati olina gezaako kumbuulira. Restricted. Information eri restricted mu banka yaabwe.
Omar wouldn't lie to me. Omata sobola kunimba. Yeah. It's not. But if he's been less than forthcoming, we should make sure you're better prepared for your next encounter. Mulina okugezaako okubalirira kiki mugenda okuddamu okukola singa kino kiba kigaanyi. Be easy being an American Muslim working for... Ndowooza tekibeera kyangu okugezaako okubeera ng'oli Amerika ate ng'oli Musiraamu ate ng'okolera gavumenti ya Amerika. But I'm a better Muslim. Yamugamba si kyangu naye ate nze ndi Musiraamu wa njawulo era ndi Mumerika musufu. I have to think about who I am. Nina okulowooza ku ki kyendi. Leave. Mpozi n'engezi y'okukkiriza. People take those things for granted. Abantu ebiseera ebisinga ebyo babiragajjalira. Leave. Kati gwe ki ky'okkiriza? Picture? Kwegamba ekifaananyi ekiro ekyo yagaa nti kankubuulire. I believe battle is between globalists. Third world tribes resist. It's what the tribes have, what we need. Want to stop us. Kwegamba abatujju batuyimiriza funa ekyo. Oli amugabe nti olutalo luli ku mawanga g'omu nsi yonna. Kwegamba abazungu balinga abaagala okusindikiriza tribe y'ebika ebiri mu third world babasindikiriza mu 21st century. N'amugamba si kye tuliko. Nze kyendaba wano kikwatagana na oil. Abasiraamu balina oil kyokka ate ffe tumwetaaga naye ate abatujju baterrorist batwagala tukwate ku oil oyo. Lwe lutalo oluliwo. Ninga era talimbye kubanga lwe lutalo oluliwo gwe mazima. More than my dad ever did. Bano bakwati kubo ne batikibwa pake ne bali mu Nigeria. I look out for you, man, all right? Agamba nti yali mu lutalo masekati ga Chechnya. Abasiraamu basobola okugezaako mutasire bamulaga ekitangaala. Naye nga amugamba nawe tofa nja kulabirira. Who's the blonde boy? Akaka Brown ke kaani. My golden boy. Kayitibwa Kazi golden boy wange. An American citizen. Mutuuze wa America naye ate mu Chechnya. He was too young to deploy. The American. Bamutwalako nga mu camp naye nga ate muto tesobola kugezaako muteka mu ntalo. Abamerika bakimanyi kono tebakimanyi. Kyakolagana naffe. Kirungi okubanga ozogezaako okwekkaanya bino. Dr. Rajibu muta naye yaze yekkaanye. Bamugambye jagula b'entalo zaffe zitulwana eza jihadi. Ndi mwetegefu ku mission ya ddala. Olusiraamu lwo lukuze. Bulijjo mbadde nninda kino. The studying never stops. Okusoma tekukoma. Waiting is over. Wabula ate okulindirira kukomye wano. I'm not here to train. Tetuze wano ka training. Execute the mission. Tugenda ka commission. Ne basooka bawogana. If you're not prepared to kill and die, bw'oba toli mwetegefu kutta mpozi na kufa mu mutima gwo ngulaba tojja sobola kikola ke kaseera osekuka ogende. Ani ate asobola ekikola ne wabawo yagamba lekooti. Bano basekyanzi Yusufu Sekyanzi. Let's truck out of here. Gwogera kulinnya ku mmotoka eddako omulala. Gwe tosituka naawe oteekeddwa kubeera naffe tulina genda mu lutalo. Katonda munene nga badda mu gaali. Bamaze obabulya kamishoni ke bagenda ogendako olwaliro. Wabula mulimu eyasitusyemu n'agamba nti yolutalo tajja dusobola ova wanti mu Yemen. Nga famire ya Bin Laden gyesibuka Yemen. Kati famire ye kulowoozaako ki erowooza oli luddawa kono tebamanyi wa gyendi. This is it, Lego. Unagamba kano ke kastopa akasemayo then tuyoke tulekerera Gosi. Najja story kigwe tewali. Kano kaddayo yakakubirawo bullet. Oli Muhammad tazanya. Kati ukoze ebikibiro bwana. Lwaki okikoze? Abadajja kwate kubaddeyo mu Yemen agambe famire ye buli kimu kyonna. Kolowooza yandigumiikiriza kumala bbanga ki wansi wa ttokya y'aba Yemen. Yandibadde afulumya obubaka bomu ziddemu zitusekulwe. Wamma tumuziike nga tebannaba mmulya. Twadda mu London. Who are you? Gwali. You don't know? Tomanyi. I am a widow. Zendina mwandu. Does that help? Ekyo kikuyamba. Yes, sir, of course. Your money, that is not why I came. Yajjukira ye mukazi wa Lord Menon Kesrov. Ekindeese. Came in the mail. Bino byakwate kuba okugira mu mail ya Lord. For himself. Yabyesindikira ng'ali mu Kazakhstan. This is helpful, thank you. Mutofu kino kijageza ko tuyamba weebale.
I wish I could afford to throw your blood money in your face. Mwasiza bba wange singa mbadde nsobola bakuba ssente zammwe nandizibakubye. Mukazi wattu najja asuuleyo. Jackson. Emily Tatiro. So it's true what they say, MI6 never sleeps. Kituufu kye boogerako ab'MI6 temwebaka. Or change of thinking. Kyusiza mu ndowooza. Bashara, the executor of the London Bishara, oli yabadde ayagala okugezaako okugyawo ebyabaddewo mu Bungereza. Intelligence suggests we should be looking for another more serious act. Sengamba tugezeeko okunoonya akiti endala eri serious kwegamba omuntu omulala ali mu kino ali serious. Bashara gwabadde muzannyo buzannyo. It's being organized by a man calling himself. Mu kaseera kano ono agenda okufulumya information yamugamba. Name. Menoni Kasirov nga tannafa yasindise information makage. Wabula nga information gye yasindise egezaako okulaga nti bagenda kulumba abasajja mu Nigeria. Lagos. Abagenda okulaka oil. Auction in 2 days. Auction egenda kubeerawo mu nnaku 2 mu Lagos. It's interesting. Kirungi. Need substantiation, sat photos, ticket. Nogezaako ofuna sat photos. N'ebisigadde bye nogezaako substantiating ensonga eno. Kugisindika eri bakama bange. I'm going over there. Kankwate kubo soke nkwate kubo neeyongere. Waliwo gwe baakutte. Omu ku bakolaga ku babadde bakolaga ne Bishara. Okay. Balika bamukwatidde oba mu Yemen. See these vehicles? This garbage? Mulabe emmotoka zino. Supposed to be a school. Lino liteekeddwa okubeera essomero. We are adults, no kids. You tell me what's... Kyokka ate waliyo bantu bakulu si baana bwana. Wadde erudda nga bagamba Sana Yemeni. Kenacha akutte kuba asooka ajja mu Yemen. Waliwo gwe bakutte associate wa Bishara. Ninga Bishara. Menoni Kasirov yasindika obubaka nga tannaba kuttibwa. Nga bugezaako kakasa nti baloodi baagala kulumba akabinja akagenda okugula ebirombe bya oil mu Nigeria. Heroin to the Russian official for the sarin gas. And he freely admits for doing it for Bashara? Of course, it was not a problem. Yakkiriza okugamba nti akolera Bishara kono obuzibu yakkiriza tewabaddewo obuzibu. Mubuuze ebisigadde gwe mwennyini. Tell him I'm from the US government. Mugambe nva mu US government. Kuma America ya. Amugamba. Help me. Nyamba. Ayogera oluzungu. Ffe tubadde tumanyi. Will you leave us, please? Musobola tuleka mufeka. This is not possible. Ekyo tekisoboka. With the US military means anything for your career. You'll leave right now. Enkolagana y'Abamerika bwe beeyina kyetegeeza eky'amaanyi mu mulimu gwo mu magye g'ewammwe nandiyagadde otuviire. You speak to me truthfully and I'll get you out of here. Senga oyogera amazima ngenda kujja wano. Anti ye. Sarin for Bashara? Wabadde okolera Bishara. Anti butereevu. Plans did he have besides London? Kateeko kyakala ke yabadde ayina ng'ovudde ku Bungereza. Subways za Amerika ze baagala okusekula. You will take me to America? Bwe nkugamba onontwala mu Amerika? Yes. Butereevu. There's a small handheld computer. Waliwo ka computer buno bu PDA. My apartment. Kali mu apartment yange. Ne bajja bakakime. Marvin Jackson yakyeremedde kugamba basikana maapu za subway zaabwe mu nyumba ya Kali Kalasta. Kale yakimanyi bano abasajja baleka baagala kulumba waabwe ne Sarin Chemical. Ono yafuna ka PDA. Leeta nkateekeko. N'asooka akebera ennamba z'essimu eziriko. Yagwa ku nnamba ng'erina koodi ya New York. That Sarin has already been smuggled into New York City. Ono agamba ti kirabika Sarin baamaze dde omusmagolinga ne bamuleeta mu New York City. Anything on MI6's Nigerian intel? Olina kye waafunye? I know nothing. Abe MI6 gye bayinza okugezaako okwogera ku intero gye baafunye mu Nigeria kono tewali. Nigeria is just more static. Ono yagamba nti nze ndaba Nigeria kalibinga akakasamambiro. Get all this. The informant had been worked over by... Bino wabijjeewa. Kono informant baadde bamusekudde aba Yemen. Yambuulidde bino. You all right then? Oli bulungi gy'oli? Yeah. Kati ye nakyala agamba nti essekkulu tuliteeke ku subway zaffe ziri mu New York. Tuleme kugoberera bino ebya Nigeria kubanga Nigeria yo yennyini kano kalabikanga koloba. Ninga ate talimye kubanga Muhammad gino agitwanga koloba. They are not true Muslims. Few pray regularly, if at all. Abavubuka boyina si basiraamu baddala. Tebasaba na kusaba. Kati oyinza otya okuddiya abasajja nga bano bakozesa mu linnya lya Katonda. Shukran. Ene bankaluwa yavudde mu Yemen. Now let us see if the FBI follow our Yemen bell like good sheep. Katulabe oba abe FBI bagezaako okugoberera koloba yaffe gye twabasimbye. Kati
Enamba y'essimu bano gye bagoberera Muhammad ye yagiteze era nga kimanyi bajja gezaako gigoberera ne batandika ogezaako otambulizaako amaaso ne babagamba warehouse mu Brooklyn mu New York bino kireka gye babitadde ne balumba kali akasajja sebo kabatega kuluba kakomando bakali kakomando kalukayida kagezo kamara batuukirayo Building's clean. You're all clear. Akafo kona kali clean tewali nnyo kya tabo kiriyo yasembera bullet yamusekulwa kakaino ku kizimba waggulu wabaddewo sniper juira bagamba ran ne bamugamba njagala ogezeko gamba basikolazi bo batumaliriza akalimu ketuleshe mabega nga kyebaagala kujjawo kabaka ono FBI ayitibwa Max Connery ng'ogaseko n'oli owe MI5 ayitibwa Drake Jennings. I'm okay. Kale no kolombe badde yakuta road. It was a trap. Kano kabadde katego. Ne badde set up. Katonda watu. I'm pissed. Oli bulungi kono nze ndi munyivu. Photo taken in London by the same guy who had the subway blueprint. Unagamba nti To the sarin attack. Guy bamusindisa agezeko kunzitawo oba okunzita. Wabula nga alina ekifaananyi kye kimu kye bankubira mu Bungereza. Mu kafo wali we baakinkubira nali nkutte kubagenda kwekkaanya. Owa Salini we yali oli Guy Lasta we yafiira. Kiba kitegeeza nti n'olwo gwe badde basindise abadde attached ku Salini. Mukakasa ku kino nti ye buno obusajja bulumba waffe. Mulina okubaako kye mukola. Abakkiriza nti buno obusajja bwandibanga bugenda kulumba mu subways. Twadde eruda. Nakyala abaali awo. Ono ye mukazi wa Lodi. Ninga ali mukazi wa mukwano gwe. She's fine. Somebody took a shot at him, but he had his vest on. Waliwo agezezaako okuba Max Connery ekyasi. Wabula kiyise mu vest. Look, Jane, I'm gonna... Jane. Few men here just listen. Tugenda kuteerawo wano obusajja bugezeeko okukuuma. Be the target of terrorists. Kwegamba oyinza okubeera nga gwe target eddako ey'abaterroristi. Katonda watu. Oh my God, Eddie. No, we got somebody with Eddie. He's fine. Eddie ali fine. Tumutaddeko abasajja abamukuuma. Baterroristi bo bafuuse baterroristi. Maxi. I'll tell you this. I'm gonna need a new vest. Ngenda kwetaaga vest empya. Bulletproof vest. Me off losing that vest. Munayi nange mbadde saagala gifiirwa eri. Vest. Iyo vest mbadde njagala okamala. Totya. Boys are gonna hang around for a little bit. Abo bagenda gezaako okukuumaawo okumala ebbanga. Okay? Owulidde? Maxi. Yeah. Naami gezaako okukwata abasajja abo. Nja kukikola. I know you've been trying to get... Katwadde eri kabaka akutte kuba atuuka butuusi mu Lagos, Nigeria. Ono yayitibwa Haddison. Both against oil interests in Nigeria. Bawannakyala Maria Jackson. So far, it's just an unconfirmed rumor. Everything's fine? Ono agamba nti baterisi baagala kukwata kuba okulumba mu Nigeria. Wabula zikyali ngambo bugambo. Not to worry. Kubidde simu ogezeeko okwerabirako ono totya. I'm about to meet with the... Kati ono y'omu ku basajja ab'amaanyi abava mu Bungereza oba bava mu Amerika ng'ogaseeko nabo bonna bagenda ogulaka oil akali mu Nigeria. Kwegamba bagenda kateeka ku auction. Kyokka Muhammad abo be basajja bayagala okusaanyizaawo ddala. Baagala bagoba ku kikwagane oil w'abasiraamu. Ono yajja aseka n'akeeru. Alina omukima buli lunaku amutwale ku mulimu. Walengerera kiteepu. Agenda okiyiwamu ng'omunene ssebo ali kuli agenda maaso n'okubuulirira. Bagezaako okulaga kampu ssebo obwana gye baabuteekanga. Maama nnyabo yamanya bumanya muto we yandiba nga yenyize mu bintu eby'ekitwa ekikyamu. Yalumba ku poliisi. I thought perhaps you should know.
Bali njagala mumanye mukono ki. And what about your brother? Muganda wange kyeki muliko. He might be associated with people involved with terror. Ayinza okuba akolagana n'abantu ba terrorist. Erinnya lyo gwani. No. Neda, erinnya lyo gwani gwaleese olugambo. Ono omusajja mulalo. Ndeese lugambo nkuwulira abikola ate kyokka obuzaazi. Yatandika. Right. Wamasokolireko nga tona bagenda. Kali abeetika n'abaleeta maka ga muganda we. Mutowe. I gave this to my brother when he came of age. Kauna kamuwanga atandise ogezaako okula. Evil spirits. Mama waffe yatugamba kagoba amasitaani. Never hung it up. Naye nga takambala. Sing without struggle. Kati kwegamba amasitaani gamuyingiddemu watali kulwanagana. I realize how difficult this must be to tell us all about this. Ndowooza kati nkitegeera. Ngeri gye kiri ekizibu gyeri tubulya buli kimu kyonna ekikwata ku muganda n'ebikiri agenda okukola. For my brother's sake. Kino nkikoze ku lwa muganda wange. Kisaga mu luzeti kikoze ku lwammwe. Have a look at this, sir. Sebu. Soba bino olabe. Team using poisons and cold steel. Sebo balina mani wegezaako okunyonya ku kikwagala ne saline chemical. Explosives for chemical. Kinyonyera ku explosives. Bali abasajja. Whatever happened to five-a-side football and a pint in the pub afterwards? We're now getting live pictures of the complete Kakaino mu kaseera kano. New York. Abamerika batandise dde okwevacuating abantu okuva mu New York subways. Well, MI5 is trumpeting the discovery of the poison gas train. MI5 okimanyi nti yasudde Of a similar action menu eraga nti bali abasajja badde balina manipulated to chemical ya saline. Naffe twandikoze ekintu kyekimu ne tujjayo abantu mu subways. You should wait. Unagamba ffe tulindeko Abamerika baleke bapakuke. What if you're wrong? Kati bw'onooba omukyamu ffe ne tulinda bo ne bagezaako okwetaasa. Keep your eye on your British friend. Amaaso go gakumire ku kyaliwo oyo Omungereza. He could be useful to our future plans. Ajja kubeera wa mugaso nnyo gye bujja amaaso mu pulaani zaffe. Anti kale gwe tufaayo. Max, NYPD looked everywhere for the shooter. NYPD egezezaako okunoonya shooter wabula abuze. And I turned up cold too. I was never the target. Nze sinze mbadde target. They wanted us to think. Babadde baagala tulowooze nti nze ng'ogasseko ne subways zaffe ffe target. Wabula ekyebuziba lwaki ki kye bagoba? Bwe banga badde batutadde ku koloba. Lwaki yasembera? Bakitegedde intero gye yabadde nkyamu. You read it wrong. Wabadde mukyamu. Go home, get some sleep. Kwate kuba osokodde eka we mulemuko. Yabagambye evacuating abantu okubajja mu subways. Nga ye kyakakasa buno obusajja bugenda kusumula saline wansi mu subways. Naye nga si kye bwakoze ate. Kyokka ate bo ne baswaluka. Ne bagezaako bulaga nti bapakuse. Ye Omungereza yagambye waayi tusooke tukikwatirireko. Era nakyala Emily Tatiru ye yagambye mukama we nti kino gusooka okikwatireko leka Abamerika bapakuke. Abamerika ne bapakuka. Wabula badde basinzira ku intero okuva eri Marine Jackson. Ne Marine Jackson yabadde ajjidde ku basajja babiri be yatadde ku operation eno. Lengera. Kati beebuuza abasajja babala ki? Twadde eruda. Kazimowa yakwata ekkubo n'ajja n'ekisawo n'akiteeka pembeni. Kyabasooka asiriikirira. Just a rumor. You know BWP covers every ounce of oil in the world. Abagagga sebo baatuuse dda wano wona. Waliwo ekimotoka ekyali kyaleetebwa ne kipakingibwa mu maaso w'akafo akamu. Eno eyitibwa Kandikira Budisiko. Roodi gy'akwata ekkubo okuyingira. Ono ayitibwa Akiru. Inaka mama ke mukwagala bamama akwata kisooka. Ayina ke yayitako n'akatambulizaako amaaso. Kyaba akwata pek. N'agiteeka pembeni. Hey, could I have 3 more beers, please? Soko mpeyo bubiyo obulala busatu. Anti kale. Oli mu Amerika kono butereevu. Touch of home from far away, huh? Yeah, it's a Michigan. Oli abadde yeekanya muzannyo guli ku TV. Doesn't get any more American than that. Here you are. Okay. So you get my young friend here now. Nono chapiri wange soko mumpere yako okunywa Amerika munnange. Ati we bali. Funa akaseera akasufu nti butereevu. Nono yazze ku operation ya Kiisiraamu ali ku jihadi. Kyava akwate kubo yengo. Ekisawa akirese mabega.
twada mu kirabu wabula musajja watu kino akikola naye alimu okutya yeekati omulundi gumu nayagala atandika avewo ekisawo akireke emabega munayi weerabidde ensawo yo ssebo ke kali kamaama ke yabadde atambulizako amaaso yakikwata bukwasi nawulira ng'atidde oli mukazi musufu okubeera mu kafo kano lwaki tokwate kuba nodda ewammwe gwe ngwate oli bwanjawulo bifo ky'amaani ogoba bugobi ku ddaka ye musaala twategedde ebikiwa ebiro kyava akwata kojja musaala tubambi aganyo giteeka kubanga abantu bagenda kutta babwereera onagera okuzza amaaso okulengera kyapiiri ensawo mu kifo kyo giteeka munda yadduka buddusi nayo muve ensawo yasuulawo n'atandika kasajja katukatidde ono kye yakola kwe kusembera ye yaliko sooja talina kyatya n'akwata peka yuno agenda nayo paka munda yasalawo agezeko jizza gyeyina okubeera kwegamba kamishoni kasobole okubeera complete yayitayo nayingira munda mukakirabu bano bakyanywamu abagaga abasinga bonna bakuŋŋaanidde eno abagenda okulaka oiro k'omu Nigeria wabula omusiraamu ayagala basekula abakakaseti n'abafirika nabo basiraamu bave ku mali y'obusiraamu ensawo ziteereddwayo munda ne bajja batoosingemuko bwawulikika okubwatuka katonda watu luli yakwate kuba gyafuluma ebweru yekkaanyi kyekiguddewo kume ne gyafuluma waliyo ekisawo kyakojja nawo ne wabaluka maama nnyabo katonda watu bantu batandika kulajja n'akaliro kabakuti bo tebafa kukosiya abantu babeetodde mu kafo kasita baba nga balina gwe batagetinga mwabasigadde kwegamba mubeera expendable gwe togenda tiwali kyosobola geza kukolera abo balumiziddwa gwe situka gyatugende musaato omusawo abadde ayagala genda kujjanjaba oli yamugamba tewali kyoyinza ku luno kyavanyiga kodi ku kisimu kyayina unaalengera waliwo emmotoka gye baatisse omutete yabalula bali ku ntalo za jihadi ze balwana mu kaseera ako baali bagezako kugamba nti sabuwe baddamu ne bazibikula nateera oluvannyuma lw'ebbanga eryali badde liyise nga bagamba nti simanyi wagenda kuba terrorist attack kyokka ate neetatuukirira wabadde mutuufu kye watugambye okimanyi nti mu Lagos babakubye kojja eziwererako ddala abantu bangi nnyo abafudde abalala bali ku bisago katonda watu kati information ate bano gye badde baganya okugaana ogenderako ey'omu Lagos Nigeria kyokka etukiridde kati watufunga awulira abalukusi Marine Jackson tiyadde abala tekituukiridde kyokka ti tiyabadde abuusabuusa kye kyatuukiridde yavaayo mu kutya pozi kugasseko n'ensisi kakazi katukajja erudda n'amaziga gatandika okumuyitamu kubanga akimanyi nebbaawo ali eyo njagala olabe